Tulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo osinze okuba nga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Baganda bange mbakulisaayo obwakedde mukuliko obwakedde mikwano gyange yonna gye muli. Baganda bange abali e Bulaaya mbalamusizzaako mwebale kwekuumira ku mayingo gano. Kaakati Erias Lukwago bumukeeredde. Erias Lukwago bumukeeredde. Gwe natana kubanga osubscribinga kutegeeza nti genda maaso osubscribinge nga tetuna proceedinga subscribinga naye nagamba omala osubscribinga towerabira kukona mukadde gwe mukwano gwange akali awo akadde awo kajja kuyambawo okuleetera notification message gwe mukwano gwange ali eyo yonna yonna gy'osinzira okuba nga otuuliza ab'e Bulaaya South Africa mbalamusizzaako nnyo. Kaakati w'otunuulira badde bijja bigenda mu maaso jjukira nti nno babosses ba Kampala Capital City Authority aba KCCA bazze bakwatibwa era wetwogerera basatu bano wetwogerera bo bali mabega wa mitayimbwa gye batemeza. Kakati okukwatibwa kw'abano jjukira nti nno kwava ku nsonga z'omu kiterzi. Oluvannyuma lwa kiterzi dumping field okugwayo n'eziika abantu 10,000 bangi ne balugulamu obulamu. Kigambibwa nti abantu abawera 30 tebaalutonda ate era n'abalala obulamu bwabwe tebwasigala kyekimu baakosebwa saako ne property z'abantu okwonooneka. Kaakati olunwe bajja ne balusonga mu ofiisi eno eya KCCA nti baagiwa dda lipooti ekwatagana ku kiteezi dumping field okubanga yajjula dda ng'ensonga eno esaanidde okuba nga ekwatibwako mbu ne beesuubirayo ogwa naggamba. Kaakati bano abasatu baakwatibwa naye nga tebannakwatibwa basooka kugobebwa mu maofiisi gaabwe baakwatibwa ku nkoona. Oluvannyuma gavumenti n'esalawo n'okufiriizinga akawuntisi zaabwe zibeere nga ziri unaccessible gye bali ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Gavumenti egamba kino yakikola, poliisi egamba kino yakikola okubanga investigation zaayo tezitaataaganyizibwa zibeere nga zigenda mu maaso. Era oluvannyuma twalaba nga bakwatibwa abamu ne babakolako ne house search mu maka gaabwe. Mu bano nno abaakwatibwa ku nkoona mwe muli Dolose Kisaka, muli Deputy Engineer David Luyimbaazi, mwe muli Health Director Dr. Daniel Ojoko. Bano be baakwatibwa era wiiki ewedde twabalabako nga basimbibwa mu maaso g'omulamuzi nga basingibwa omusango. Nga kigambibwa nti bano baalagajjala era baalagajjalira kiteezi dumping field eno okubanga etuuka ekiseera okubanga eziika abantu. Kaakati minisita jjukira oluvannyuma lwa bano abasatu okukwatibwa buli muntu mu KCCA gyali kati tali seefu. Era emitima bonna gibadde gijjanga gibeewuuba nga bakankana empale nga balaba ekijja si muntu. Kaakati minisita kyofatogabye avuddeyo n'ayambalira Erias Lukwago Lord Mayor n'amugamba nti ku myaka 15 gy'omaze mu KCCA bali nga ye baakwatiddwa naawe osaana kukwatibwa. Wetuba nga tunoonya ow'okunenyeza ku nsonga eno Erias Lukwago gwasooka gwe tulina okunenya era gwe eyandisaanidde okuba nga akwatibwa ku nsonga za kiteezi dumping field. Minisita Kyofatogabye agamba Lukwago amaze mu kesi emyaka egiwera 15. Emyaka 15 kigambibwa empapula ezirabula ku kiteezi dumping site zaaleetebwa mu maofiisi gaabwe ng'amwali ng'era ye mukulembeze.
ensonga lwaki twagala akwatibwe olw'obulagajjavu okulagajjala okwesuulirayo ogwa naggamba. Lwaki? Agamba minisita woofiisi ya Lukwago Lord Mayor w'ekibuga Kampala ku lwa KCCA we tutunuulira bajeti eya Uganda eteekamu obuwumbi 2 okula ku nsonga ezo ez'akasasiro KCCA ensonga ng'ezo. Naye eno lipooti bwe yatuuka mu ofiisi yaabwe Lukwago baagamba nti nno tewali nsonga lwaki boonoonera ssente mu nsonga ng'ezo. Ssente ne bazikwata ne baziteeka mu publicity, mu nsonga za public, kugoba abantu mu kibuga Kampala, kola biki. Naye ng'eri kasasiro yateekebwawo mu 1900 nawulira 1992 we yatandikibwa okuba nga adampingibwayo. Yinza okuba nga n'emyaka ngitoddeko, emyaka egiwera gisukka 20 nga badampinga kasasiro awo mu kiteezi. Kasasiro n'atuuka n'akola olusozi eri n'atandika okwevaporatinga, n'oluvannyuma n'akola nga wolaba zino ensozi ez'eruptinga, obulamu bw'abantu ne bukasuulamu akaba. Kigambibwa ono kasasiro atudde ku acres zaali 3. Watula ku acres 3, ika emu kigambibwa nti abantu abaatotomoka baali batudde ku ika emu. Abantu bonna tebereza abaali okwo bagamba abantu 3 be baafa, naye tebereza abantu abayinza okuba nga batudde ku ika emu ku mugotteko gw'obuyumba gwe wali omanyi ogwali mu kiteezi awo. Obulamu bw'abantu ne bulagajjalira mu nsonga bwe zityo. Kati minisita kyofatogabye ye agamba buno bwali bulagajjavu bwa Lukwago nga ye okusinziira nti nno bajeti emuweebwa ya buwumbi 2 okula ku nsonga ng'ezo, okusulayo ogwa naggamba ssente n'aziteeka mu birala. Kati asaanidde naye okunenyezebwa, era Erias Lukwago asaanidde okukwatibwa. Agamba bano ng'e baakwatiddwa omuli Dolose Kisaka ne Deputy Engineer David Lubimbaazi saako ne Daniel Ojoko ne Erias Lukwago tiyandisaanye kubanga alekebwayo, yandibadde akwatibwa. Agamba nti ku myaka 15 gy'amaze n'engeri gy'addukanyizaamu ensonga za KCCA kwekyo ekyagwawo olw'okukuuma ekitiibwa kye n'okwewa respect ku myaka gy'amazeeko, abadde asaanidde busaanizi n'aresigninga n'alekulira ekifo n'atalinda mukwata ku nkoona. Oba si ekyo akwatibwe anenyezebwe kubanga abantu baluzinga obulamu bwabwe, abantu baluzinga properties zaabwe, ebintu by'abantu byatutomoka ku lw'obulagajjavu obwali mu KCCA, ku lw'okukwata ensonga zino n'obulagajjavu. Kati agamba minisita kyofatogabye nti Lukwago asaanidde okunenyezebwa mangu. Lukwago tannabaako kyayogera, tannabaako kyagamba, wabula awuniikiridde alaba ensonga ziyinza oggejja kubanga alaba banne 3 baatwereddwayo mu ngeri ey'isiriyaasi. Kati era ensonga zino si ze nsonga z'asaanidde okuba nga asaagiramu. Nkusaba gwe mukwano gwange mpuliriza, jangu mu comment section otangaaze bannayuganda, ddala Lukwago asaanidde okukwatibwa y'omu ku bwasuulayo obwannaggamba okulaba nga obulamu bw'abantu butotomoka nga ye omukulembeze wa KCCA? Jangu mu comment section otangaaze abantu, jangu sharinge olaikinge. Kwano jange mwatana kubanga musubscribinga, bakubirizo gena maaso n'okubanga musubscribinga, musharinge
tusobole okutambuza channel eno mu maaso. Baganda bange abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo mwebale kubeerako nga muwuliriza. Mbaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo.